eno gavumenti ya Mwami Museveni ekulema kubanga tuvuddeyo abantu bagamba emisolo gitabuse, emisolo girinnye, ensaasaanya y'ensimbi bagikubyemu ebituli, ate tukendeeza bitongole bya gavumenti, tukendeeze ku nsaasaanya y'omusaala era justification gye badde batuwa nti tubadde tuspendinga ssente nyingi nnyo. Twagala kuyiya kulaba nga tukendeeza ababaka ba palamenti obungi bwabwe, twagala kukendeeza nsaasaanya eyo ey'omusolo kubanga abantu basasula emisolo naye tebagifunamu, ate gwe oleeta ba assistant RDCs, ekyo kyennyamiza president onemye, president Museveni otulemye. Simanyi kigendererwa ki ky'oyina, oba abantu oyagala okulekera eggwanga, simanyi kiki ekyo tukivumirira era tugenda kiwakanya, tekigenda kukola. Noleeta abantu abagwenyufu